Museveni aba n'ennyukuta eya yavuwala. Why? Nti omusajja gwe bajja ebweru ng'akola mu World Bank ne bamuleeta mu Bank of Uganda nazza ebyenfuna bya Uganda engulu ebyali bidobonkanye Baamini ne Bobote Sulaiman Kiggundu nti akola banka eyiye neegwa namwafuwaza nti akola banka eyiye neegwa eyazza ebyenfuzi eyeggwanga engulu nti neegwa. Kabaka Fahad n'agamba nti bakwagaza sente meka nti $1 million 36 n'agamba nti nzimuwadde. Abaaliwo ne bagamba nti ezo zigenda kunaabuula ebyenfuna bya Uganda zigenda kuleeta inflation. Liquidator n'atandika okuliquidatinga aba Greenland Bank Tanzania ne bagamba nti yaffe ettabi tebaliggala tulyetaaga. Liquidator n'agamba nti bo bagamba nti yaffe ettabi Greenland Bank Tanzania likola bulungi nnyo. Liquidator n'agamba nti I have instructions to liquidate Greenland Bank wherever it is. Oye Museveni Eyo yennyukuta eyayavuwala akwavuwaza wona wayagalidde ayina eyafa n'eyatta. Sebirumbi ku mulembe guli abayeekera bagenda okuyigganya gavumenti ya Obote baali bakoze kye bayita treason. Era mu mateeka ng'abayigga n'abakwata n'okubata n'abakola ki n'abatta olw'okulya mu nsi olukwe. Abayeekera bwe baakomawo wano ne batuuka wano ne beeyisiza ligo notisi namba 1996 ne beesonyiwa emisango gyonna gye bazza nga bali mu nsiko bo bennyini ne bateeka emisango kwabo baali babayigga ng'ate nabo baali balwanira gavumenti ennonde era kye baali bakola kyali mu mateeka. Sebirumbi musajja wattu mweri etteeka mwe baamukola ki mwe baamuwanikira kalabu. Mwami Museveni n'akozesa ennyukuta eyaffa. Sebirumbi yalutonda kyokka Sebirumbi nga yali alwanirira gavumenti entuufu ng'ali alwanyisa bayeekera si yekka Lwakasiisi naye baamukwata ne bamuteeka eri. Mwami Museveni n'akozesa yatta n'agamba nti bamute. Naye ng'emisango baali bafunana kumpi gye gimu. Lwakasiisi yali mukama wa Sebirumbi. Sebirumbi bamutte Lwakasiisi bamute. Oyo ye president. Lwaki basonyiwa Lwakasiisi Sebirumbi ye ne bamuwanika. President alina amaanyi agafaanana bwe gatyo. Akeera ku makya abantu 7 ne bajja ku mmeeza ye n'eddiiru twagala kusaba kukuyamba osaanyeewo Kyagulanyi kubanga NUP yasaanyawo NRM mu Buganda ate toyinza kufuga Uganda nga toyina Buganda. N'ekyo tugenda kuyamba proposal yaffe yeeno tugenda kusimba ababaka buli NUP weenaasimba omubaka. Ekyo kijja kuyamba kitya tugenda kwawula mu bulu bwaffe nga NUP owa NRM ajja kuyitawo. Olwo ne bamubalira ne babala nti ate Kyagulanyi oyo akusinzizza amaanyi kati ne mu nsi ebweru wonawonawo naakunafuyiza naffe tujjanga kutambula mu Amerika twogerengayo birungi byokoze. Yes mwagala sente mmeka ti $19 billion jabba wa 8 anegotiatinga mu wiiki 2 n'alagira nti ennya zikole ki bazifune era ne bazikola ki bazifuna. Oyo gwe bayita president oteekwa muteekako mateeka oba president buli nganga bbeere eryaffe eryabamaama. Olaba ebisajja ebikulu eno gye tuli kisoberera ebbere ne kiriyonka. Naye nga maama yalisiigako kaamulali okusobola oddivaako naye mbiraba mu vidiyo wano ng'abaana babujunza ekisajja ekikulu nga kiri ku bbere kikola kiyonka nti okulivaako balina kugobako liki wateekwa kubeerawo. Tulya pulezidenti wa Amerika Barack Obama ku myaka 47 bwe yaviira mu bukulembeze singa yali afuganga Africa singa nakatakyali singa akyaliwo nnyo singa talina gy'alaga. Kati ekyo kye nabagamba mu kusooka tuteekwa kukozesa amateeka tulabe nga Mwami Museveni mateeka gamujja mu buki mu buyinza ne mwana y'amateeka ago bagakolera mu kifo eki Parliament. Mwami Museveni tumuleke yegiriise yeebuuse naye tumuwe emyaka 10 nga ffe tukola strategy. Olwo gwali gwa 99 owera amagezi ago ndina Sebagala ali Haji Nasa mutudde tumuwe emyaka 10 okuva 2021 okutuuka 2011 abenga agenda ajja kuba atuviiridde. Abaana bagandi Yosewanda Jimbega olwo nali akava ne mu gavumenti mu budde obwo kati olaba bakyogera kati nga maze emyaka 2 nga siriiyo naye nali abagivaamu Mbega atusiriwaza busiriwaza Museveni ayitewo ne mbagamba gye tuyinza okukola
Ssemateeka wa 95 yakolebwa bulungi nnyo n'alambika nti omuntu ajja kulemberanga ebisanja bimeka 2 akakawayiro kasibe kali entrench tujja katwala mu referendum ne mbagamba bassebo ssemateeka wa 95 tali entrench tali munakawayiro n'akamu kasibe tekalimu ya group ne Megatron mbaniriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Sewanda G mukulu Sewanda G gwe tusuubira okuteekebwa Finansana municipal nga MP waffe 2026 1231 1241 togenda kujja ku luno 2026 tuseka kusaba kisooka kiri bwe kirituuka tulikisaba saagala kwefuula Museveni Museveni yazza abantu azza abalimbalimba nti agenda awo ng'atuuka abantu njagala babe nga bakimanyi nti bwetwala entebe 241 abalala bajja okulowoozaako byokola 2026 bye bijja okuweesa akalulu aka 2031 Museveni wa myaka anaze mba njagala 15 gyokka mingi tetujja kuwa tukyayagala abantu batulwako kale sooka obuze kubatulaba banya bwe ne baseba babatuuliriza era abatulaba bena gye musinzira we bamuyita Kwezi Robinson bwatyo bwatera mpisaamu eggaali nange nenje muyisaamu era kati atakulekera nawe tomulekera nange mulinze ngenda muddizaawo wakati we tulaga ajja kukiwulira naye njagala nnyo okubasanyukirako mu abafunye ebirungi mu bulungi nakugamba eri abantu abafuna ebirungi bubi eyabbye ekiro kati mugagga era waatudde ajooga naye nga yalese abantu babiri bakoze eki bagudde eyabba pikipiki yange mugagga waatudde ajooga naye nga nze enkola ki eyabbye laptop yange mugagga waali ajooga naye nga nze kati kyalina nakwenkola ki kwenkolera mirimu gyange yadde kwensomera so nze njagala kugamba abo sibasanyukirako ate nenakuwalirako abafunye ebizibu ebya buli ngeri ebitali bimu yes naffe mukwano gwange Kabogoza Judy ow'ekireke eyo yafiiriddwa mukwano gwe Kabogoza Judy oyo omusajja yanzijjanja lwaki mwagala nnyo yanzijjanjaba nga ndwadde ekiwanga sinusitis yampa akadomola kamu ka litres nenkanywera ennaku 4 n'ekitundu Katonda nampa obuweerero naye nga kaali kabbeeyi kali $20 naye yampa kabwereere so bino bitukola mwami Kwezi abantu basiga obungi batwagala omuntu n'akuyita n'akuwa eddagala lya bwereere nti kaba kujjanjabe naye taata we yafudde ekibi saasobodde genda kumuziikirako naye nja kunoonyera olubugondo ukole ki omutwalira amataaba mutwalire era mwebaze pozi mwami Kwezi njagala kuwa amawulire amalungi omukyala erinnya lye saagala olimanye era naye tayagala olimanye naye nze namutumye kisa kya Katonda yakuwadde Christmas ennaku z'omwezi 2 njagala onzijukize Christmas yongi delivering wakati bwenjikuwa lero nga 17 mwanyina zayinza obutagiryako kati nkyogedde nkulopye nga mwanyina zamanyi nti ng'ennaku z'omwezi 2 kwezi Christmas ye enda kugimuwa bannange maama kisa kya Katonda ono gwe yatumye kisa kya Katonda neyanzizza nnyo neyanzeege Christmas sindagikwata ali mu America siwa mu Uganda abeera mu America kisa kya Katonda naye tweyanzeege olina omulimu gwe wamukolera gwe gwamusanyusizza naŋŋamba nkuweereza nina abantu benkolera abalala ne basiima abalala ne batasiima ate oli bw'alaba nga nsirise waliwo abatasiima n'okuvuma ne bavuma bwe mba nga nsirise tekitegeeza nti mba sitegedde naye mba sijja kukukolera waliwo eyanvumi mba sijja kukukolera lwa nsonga ti abantu abamu batuyisaamu amaaso ate ne batuvuluga Kwezi kankubulireko n'osanga omuntu nga yunula yamuggyako ekyapa kye mu 2010 tusooke tukole program 2014 katono sebo mukulu Sewanda G naye naakuvuma emikago ekigenda mu maaso mu ggwanga ogiraba ekyokubiri mukulu Mpuuga olunaku olwajjo bwe yabadde ng'ayogerako eri bannamawulire yagambye nti ayagala kutuula ne President Museveni bateese balabe engeri gye bayinza okukola peaceful transition of power okitegeera era n'agamba nti nno ye talawa buzibu bw'amaanyi okwogera ne Museveni ku ngeri y'enkyukakyuka y'obuyinza mu ggwanga lino
gwenga mu nankyukakyuka ali ku ludda oluvuganya ne gavumenti ensonga eno gwogitaputa oti ate munnamateeka omanyi abaganda kye bayita ebbula bikolwa ebbula bikolwa bikwebasa ne muganzi wo emisana tuko ekibi kyokwebaka ne muganzi wange emisana omusajja omuganda oba abaganda bo baali bamanyi nti ebyensonyi bikolwa kiro abo baba nansonyi omusajja emisana aba akola emirimu emirala egiri gainful gitwalise gainful employment egizimba eggwanga egiritwale wala naye oba tolina mirimu mirala gyoteekwa kukola bodda yawaka olina kubeera waka ng'oli mukwano gaffe gwe tubadde tugamba nti abadde ng'ali mu kumenya kuba tewabadde kyakukola kati ne mwami Mpuuga okuva lwe bamuggyako bwaloopu takyalina byakukola singa abadde n'ebyokukola kuba Mpuuga si mwana muto wadde nga ffe tumusingako obukulu nze naawe naye si mwana muki muto lwaki nze ngambe nti nze naawe tumusingako obukulu namuwulidde ng'agamba nti yabadde abika taata wa Ssemujju n'agamba nti Ssemujju ye mukulu we ate nga Ssemujju yagamba nti Museveni okujja wano mu 86 yamusanga mu P6 kati ate ffe P6 twali tugimazeeko nali mu senior 86 nali ngenda mu senior 3 nze nali mu senior esooka era enamba yange gyeri Masaka Secondary School nze nali Kakoma kaakati oyo bw'omutunulira bw'oti omanya nti muto naye si muto nnyo kwenkana bano ba Moses kuba nti ebintu tabitegeera mwami Museveni ku kigambo ekikwatagana n'obukulembeze si ye muntu gwe bateesa naye era omuntu agamba nti tugenda kuteesa na Museveni aba aleese ebbula bikolwa ensonga yokka eyali egenda okujja mwami Museveni mu buyinza ffe twatandika okugyogera naddala nze mu 2021 kubanga nze 2021 Museveni muwagira mu kampeyini naye emabega wano nga tetunagenda mu kampeyini nali wali Haji Nasantege Sebaggala nga gwewagira kuba meya nga gwempagira ajjukira twali tumuleta kuba pulezidenti nenga ebiwandiiko tebiwera bakola bukozi amendment mu tteeka kubanga ebiwandiiko byali bigamba nti ebisaanyizo bwa meya byebisaanyizo bwa pulezidenti kati ne bakola amendment mu tteeka nti ebisaanyizo ebyo batewasoma butereevu siniya ya 6 ojjanga kukwata ebiwandiiko byogende mu National Council of Higher Education ekuwe certificate bakuwe equivalent certificate ya equivalence kati awo kye bakola nga yo oli owa National Council of Higher Education nga yasalawo babyomuwadde byenkana elevo era awo gwe bagambye nti otayita abisuula wali era ebbaluwa yegamba nti oyayita otakola ki kifaananako nga bonaagenda mu laboratory nga akawola kagenza okukebera obulwadde bwonna omusaayi kekasalawo bwe kagamba nti olina siriimu kekasalawo naye lwakuba tolina option ogenda okukebera naye wali ku high education tolina option tolina bali bebasalawo ekyenkomerero naye wano bukasalawo ne kagamba nti tolina ng'ate olina ogendako ewoomulala naye bali ekyabwe kyekikola ki kyekyenkomeredde balinganga Supreme Court kyesaze kyekiba ekyo tebakola ki tebagendamu kati Sebaggala bamala omujjamuze nga ndi ne Sebaggala tulina kye twali tulowooza era kye nali njogera natunulya mwami Museveni nga talina ngeri yonna tubeera wano naawe nga njogera nalwiki wali wano n'ogamba nti asewande gy'obudde bwaweddeko ddalekeraawo ekyo mba ngezesa nkulaga obuzibu obuli mu muntu obwanakyemalira bw'omuntu nti wano twogera bwogezi nga tompadde na ssente wabula bali benkolera emirimu bajja okumpa ssente naye neolaba nga akazindaalo nkakoze eki nkalemedde sirina muntu yena gwe mpadde siringi 5 sirina muntu yena gwe nfuula mugagga kati lowoozaamu president alina ennyukuta eyagga eyatta n'eyaffa bw'agamba nti gaggawala ogaggawala mu lunaku lumu yakedde bukeezi n'agamba General Ndanyakirima omugenzi ewaffe ekiboga yasengula abantu ku ttaka square miles eziwera 5 bonna n'ayiwako amagye n'alisiba n'essengenge ku lyo tulina eririraanye ffe eryaffe omupakasi eyasigalawo
ettaka yagenda agaba ebibanja naye ng'amanyi bamuleka kulikola ki kulikuuma liri erya General Nyakayirima mwami Museveni yagambye mukazi wa General Nyakirima gavumenti emuwe biliyoni 7 abasenze badde kuki kutaka eryaffe Sam Mayanja azunga agamba nti abaliko batuwe busuulu ago ge maanyi ga president liri president asasudde biliyoni 7 ate nga bazijjevuze gyempa omusolo mu nsawo ya gavumenti nze mwempa omuki mu musolo ennaku wiiki ewedde nawa stamp duty emiliyoni 9 n'emitwalo aga asatu omusiru nambuuza mami Sewandagi nga bwenkulaba stamp duty omuwaawa stamp duty osobola okumuwa nga otransferring ettaka ekituufu bw'oba otransferring ettaka nga value yayo eri waggulu wa miliyoni 6 osasula stamp duty ezo miliyoni 9 Amerika asatu bw'oba nga ogula nsobola ettaka baligula mirundi 3 Sewandagi nsobola okuba nga nina powers okugulira kwezi ettaka wadde powers of Anthony nendigula mu mannya gange naye nga lya kwezi nange nsobola odigula ate nsobola n'okufacilitatinga nga kwezi yantumye okugenda okukola transaction eyo nga namu just commission kubanga nze ndi property manager kituufu nkolera commission naye nawadde stamp duty emiliyoni 9 n'emitwalo Amerika asatu kwezo sente zetwawadde zetuwa mwami Museveni kwe yalagidde ebiliyoni 7 bazisasule General nga ne sente zeyagulamu ettakero kwe yasengula abantu takoze accountability wadi yazijja kubanga omusala gwo w'amagye wa UPDF ezigula mayiro 5 tayinza gula square miles 5 ni waffe nga bazanyiddeyo nnyo bannange singo kati nkulaga eyo gye bayita ennyukuta ya omuntu omu n'abeera ne mayiro 5 eyo gye bayita gaggawala Museveni agirina era mu ngeri y'emwami Museveni aba n'ennyukuta eya yavuwala why nti omusajja gwe bajja ebweru ng'akola mu World Bank ne bamuleeta mu Bank of Uganda nazza ebyenfuna bya Uganda engulu ebyali bidobonkanye baamini ne Bobote Sulaimani Kiggundu nti akola banka eyiye neegwa namwafuwaza nti akola banka eyiye neegwa eyaza ebyobufuzi eyeggwanga engulu nti neegwa Kabaka Fahad n'agamba nti bakwagaza sente meka nti $3 n'agamba nti nzimuwadde abaaliwo ne bagamba nti ezo zigenda kunaabuula ebyenfuna bya Uganda zigenda kuleta inflation liquidator n'atandika okuliquidatinga aba Greenland Bank Tanzania ne bagamba nti yaffe ettabi tebaliggala tulyetaaga liquidator n'agamba nti bo bagamba nti yaffe ettabi Greenland Bank Tanzania likola bulungi nnyo liquidator n'agamba nti I have instructions to liquidate Greenland Bank wherever it is oye Museveni eyo yennyukuta eyayavuwala akwavuwaza wona wayagalidde ayina eyaffa neyatta Sebirumbi ku mulembe guli abayeekera bagenda okuyigganya gavumenti ya Obote baali bakoze kye bayita treason era mu mateeka nga abayiga n'abakwata n'okubata n'abakola ki n'abatta olw'okulya mu nsi olukwe abayeekera bwe baakomawo wano ne batuuka wano ne beeyisiza ligo notisi namba 1986 ne beesonyiwa emisango gyonna gye bazza nga bali mu nsiko bo bennyini ne bateeka emisango kwabo baali babayigga ng'ate nabo baali balwanira gavumenti ennonde era kye baali bakola kyali mu mateeka Sebirumbi musajja wattu mweri etteeka bwe baamukola ki bwe baamuwanikira kalabu mwami Museveni n'akozesa ennyukuta eyaffa Sebirumbi yalutonda kyokka Sebirumbi nga yali alwanirira gavumenti entuufu nga lyalwanyisa bayeekera si yekka Lwakasiisi naye baamukwata ne bamuteeka eri mwami Museveni n'akozesa yatta n'agamba nti bamute naye ng'emisango baali bavunana kumpi gye gimu Lwakasiisi yali mukama wa Sebirumbi Sebirumbi bamutte Lwakasiisi bamute oyo ye president president ayina amaanyi agafaanana bwe gatyo akeera ku makya abantu 7 ne bajja ku mmeeza ye neddiiru twagala kusaba okukuyamba osaanyeewo Kyagulanyi kubanga NUP yasaanyaawo NRM mu Buganda ate toyinza kufuga Uganda nga toyina Buganda n'ekyo tugenda kuyamba proposal yaffe yeeno tugenda kusimba ababaka buli NUP weenaasimba omubaka ekyo kijja kuyamba kitya tugenda kwawula mu bulu bwaffe nga NUP owa NRM ajja kuyitawo
olwo ne bamubalira ne babala nti ate Kyagulanyi oyo akusinzizza amaanyi kati ne mu nsi ebweru wona akunafuyiza naffe tujjanga kutambula mu Amerika twogerengayo birungi byokoze. Yes, mwagala sente mmeka? Ti bilioni 19 jabba wa 8 anegotiatinga mu wiiki 2 n'alagira nti ennya zikole ki bazifune era ne bazikola ki bazifuna. oyo gwe bayita president oteekwa muteekako mateeka oba president buli nganga bbeere eryaffe eryabamaama olaba ebisajja ebikulu eno gye tuli kisoberera ebbeere ne kiriyonka naye nga maama yalisiigako kaamulali okusobola odivaako naye mbiraba mu vidiyo wano nga abaana babujunza ekisajja ekikulu nga kiri ku bbeere kikola kiyonka nti okulivaako balina kugobako liki ligobe wateekwa kubeerawo. Tulya president wa America Barack Obama ku myaka 47 weyaviira mu bukulembeze singa yali afuganga Africa singa nakatakyali singa akyaliwo nnyo singa talina gyalaga. Kati ekyo kyenabagamba mu kusooka kituteekwa kukozesa amateeka tulabe nga mwami Museveni mateeka gamujja mu buki mu buyinza ne mwana y'amateeka ago bagakolera mu kifo eki parliament. Mwami Museveni tumuleke yegiriise yebuuse naye tumuwe emyaka 10 nga ffe tukola strategy. Olwo gwali gwa 99 owera amagezi ago ndina Sebagala ali Haji Nasa mutudde tumuwe emyaka 10 okuva 2001 okutuuka 2011 abenga agenda ajja kuba atufiiridde. Abaana bagandi yose wanda jimbega olwo nali akavane mu government mu buddogo kati olaba bakyogera kati nga maze emyaka 2 nga siriyo naye nali abajivaamu ndembega atusiriwaza Museveni ayitewo nembagamba kyatuyinza okukola eki semateeka wa 95 yakolebwa bulungi nnyo n'alambika nti omuntu ajja kulemberanga ebisanja bimeka 2 akakawayiro kasibe kali entrenched tujja katwala mu referendum nembagamba basebe semateeka wa 95 tali entrenched tali munakawayiro nakamu kasibe tekalimu ekyo tebakikulimba mwami Kwezi akawayiro ke batulimba mbu kasibe tekakoonwako ogenda mu chapter ya amendment yo yenyini enyinga ekwata ku amendment nayo baja amendinga bweba section ya amendment eri amendebo kitegeeza ate nga chapter ya amendment yeyogera ku nkyusa y'akawayiro kaliwa kali akalala nti bwe munaabanga mukakyusa mujjanga kukola referendum abantu bakakubeka ekintu akalulu kaabo ky'ekikungo ebitundu 2 byakusatu nga bawangudde bwe banaamalanga kagende mu parliament abantu bakubewo akalulu abaluka ba parliament 2 byakusatu nga bawangudde kaddaawo kati ate ne bagamba neno yenyini enyingo ya amendment ekola ki ekyusibwa kati bujjawo kyokola ojja mu nyingo ya amendment yenyini gyokolamu amendment noja amendinga nojamu kali akawayi nojamu akawayiro kali akagamba 2 noteekawo byoyagala. Neyo tetulina constitution bannange tetulina era nze abasajja bakola constitution eno bakola bubi kusonga lwaki nkyawanye omwami gwe bayita George Kanyehamba nze era si mukwano gwange n'olunaku no ate nga yasinga n'okuwakanya gavumenti kati byonna byawakana nze era bwe mulaba muwandulira n'amalusu tewaliiwo muntu yatuzimbira bwannakyemalira kwenkana George Kanyehamba genda okwate semateeka wa 67 yenna nga bwali bukolokolo George Kanyehamba bwe yamwesitulayo woboti ne bamukolamu bukozi amendment ne tufunamu wa 95 kuyamba Museveni atufuge paka bwabwe ne bakola semateeka mu nyinga ye 10 ne bayamba ne mutabani wa Museveni eyazaalirwe Tanzania okufuuka president enyinga ye 10 akatundu ba emu ba kayamba Muhoozi kufuuka president wa wano nga musemateeka wenkaga mu musanvu anti kwogera ku citizenship tugenda eri mu 9 mu nyinga ye 9 mu 8 9 mu 9 eyo grant president omuntu ofuuka president anaabanga mutuuze wa Uganda by bus nga yazalibwa wano kati ne bajja mu nyinga ye 10 mu chapter eyokusatu bannyonnyola citizen by bus yaani akasooka ne kagamba nti yoyo eyazaalirwa wano nga bajjajjaabe baali bamu oba ye baali bamu kwaga amawanga agali mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 26 1 February
omwaka 1926 kati ne bagenda kawaayiro akokubiri ne bagamba n'oyo eyazaalirwa ebweru wa Uganda ng'omu ku bazadde be oba bajjajjaabe yali mutuuze wa Uganda okusinziira mu kawaayiro akasoose eyazaalirwa ebweru wa Uganda kanyweza bunyweza kanyonyola citizen by birth yani oyo yenna eyazaalirwa mu Uganda oyo yenna nga bajjajjaabe oba ye baali bamu ku bitundu ebikola Uganda mu Uganda mwaka gwa 1926 amawanga agoogerwako emabega gye gali mu schedule ya ssemateeka kati ne kakka wansi ne koogera ne kwoyo eyazaalirwa ebweru wa Uganda naye nga omu ku bazadde be oba bajjajjaabe yali mutuuze mu mbeera eri gye tusoose okukola ki okwogerako gwe baali boogerako mu kiseera ekya atunuli obwa pulezidenti abwagala yali ogwo Muhoozi Kainerugaba yazaalirwa Tanzania kubanga ne maama Janet Museveni amwogerako olubuto bwe lwamuluma n'amuzaalira Tanzania oyo George Kanyehamba n'akola ekyo ne tubagamba nti si enga bwe tukoze ebikolobero ebyo mwami Museveni ebyafaayo bye tuze tubiraba buli lunaku yeeyongeza buli lunaku akola ki twetaaga okunyweza palamenti ne bagamba nti bannange amaanyi ku pulezidenti tuteekeyo matono tulwanyise palamenti yesinga obukulu kubanga yetakuta byonna Museveni tumulebese omuwendo gw'ababaka mu palamenti abalikyusaaki constitution bagandi awo yesewanda jimbega talina kyatugamba atubuulira ki bugenda okukya n'emyaka olowooza gyayitawo 5 gyali egi 2 baseka banja ne beesiba essanja bagenda kukola amendment ne bagamba nti Museveni yeyekka tewali wa musinga ssemateeka gwe mwatukolera mubi nnyo akawaayiro ako kakyusibwe ne twambalira ku mugongo nga janzi ne muwanga kivumbi ogwe ne tukola ekibinolo kubajjukira nze nali mpagidde Museveni mu 2009 nali wa Ssebaggala Kizza Besigye bw'ajja ne reform agenda ye agamba Museveni reform naawo Kizza Besigye yakosa mukyala we Winnie Byanyima mukyala we Winnie Byanyima n'aperereza kitaawe Boniface Byanyima Boniface Byanyima nga ye ssentebe wa DP n'aperereza ye chairman wa DP n'aperereza mukama we president general wa DP Paulo Kawanga semwogerere yali avudde mu bukulembeze ng'avuganyiza ne mu 96 ng'agambye nti yetaliddamu kwesimbawo okuvuganya Museveni olw'obubbi obukola ki obuli mu kalulu era batukubira emiggo tugenze ku UNEB kakasanga UNEB etuwa ebiwandiiko bya Ssebaggala ku lunaku lwe baatukuba baali balonchinga kampeyini za Kizza Besigye ekkololo semwogere mu meeting eyo yalimu Boniface Byanyima yalimu ne mukazi wa Besigye yalimu nga balonchinga kampeyini za Besigye ezijja mu 2021 ffe tuli eri tulwanira biwandiiko bya Ssebaggala wa DP bannaffe aba DP bali ku naye ebiwandiiko byo byaliyo bye mwali mulwanirira nkugambye bwe nti etteeka lyali ligamba ebiwandiiko ebyesimba ku bwa chairman Bwero C5 naye Ssebaggala yabirina teyavuganya teyali meya simanyina bwe yafuna Ssebaggala yali bwa meya ebiwandiiko bennyini yabitwalayo mu kakiiko k'ebyokulonda ne kabiyisa ne tumuwandiika n'awangula n'obwa meya yawangula Wasswa Birigwa wano n'afuuka meya okitegedde ssebo kozi Wasswa Birigwa yali wali reform agenda olwo kati wali reform agenda bwe tugenda mu ekyo ffe twambalidde nkugambye nti tulina Ssebaggala olwo bwe tugenda okuva eri nze ekirowoozo kyange olwova mu kiri kyenkugambye nti tulwanyire palamenti ngamba Ssebaggala nti mu ttiimu muli banze mu 96 nali mpagidde Museveni ne muvaako awo nenzija ne Ssebaggala kati bwe mmala okuwagira Ssebaggala mbagamba nti mu kalulu kali mulimu abalonzi abaaki ab'empewo miliyoni ngezi 2 naffe twekalakaase tugambe nti tugenda kwesimbawo okulonda bwe kunaggwa tujja kugatta empewo ya miliyoni 2 n'abaffe abanaaba batudde ba miliyoni 1 tujja kugenda okuvaamu nga ffe abateesimbyewo tugamba nti bonna abataalonze babadde bawagizi baki baffe era bawuliriza ffe tujja kuba bawanguzi
bwe nayogera abantu basooka ne bakiwuliriza manyi bwe njogera Katonda yali yampa omukisa njogera ne bawuliriza nga bwobadde owuliriza bwotyo bwe nvaawo kazi waaliyo abakozi ba ssente baddiru masita ne baddamu ne basoma ddiiri endala nti Sebagala Sewanda Jimbega ebyo n'atusiriwaza n'eddiru yiino tugenda wa Besigye amaanyi gaffe tugagatte ku Besigye tuzoganye tujja kuwangula Sebagala ng'agamba nti nze sigenda wa Besigye sisobola kuwagira Besigye oba ntya nga Besigye agamba atuma baddiira be ffe twagala kugula buguzi nga kampeyina waffe otukolere miliyoni ebi ate Sebagala omumanyi Seya yali musajja musuubuzi nga wa byanfuna era bwe kyogero kyagamba bugambi ezo bitaano ntono njagala kawumbi ka biliyoni emu n'ekitundu bali bamanya nti kati oyazze ajja kutuula mu kintu biliyoni emu n'ekitundu ffe tuli eri tukangaza radio tutambula twalina top radio tubeerako ne program bagita okwatibwako nga buli nga tulina amanya twalina program edala eyo ku Star kigaali 12 twalina CBS Mambo Bado twalina Simba wakati ku Simba twalina Ekimeza ku Radio 1 nga ffe bantu buli muntu beyajjanga okulaba n'okuwuliriza nga mufuumula ebigambo era obwana nze era bwendaba obwana buno bwa TikTok nga bunvuma ennaku zino olumu sibunenya buyinza okuba bwe bumu ku bwana bwe nakubiyanga empi nga Sewanda gyakutta akazindalo wali ku Mambo Bado n'oyogera nti tawuna takuba luyi nga kisoboka balina kuwuliriza Sewanda gye sirika tumala okuwuliriza Sewanda gy'aveeko mulyoke mwogere kati naye abaana baggwamu bugwa empisa batugamba okudda ku kitebe wali ku City House Sebagala alangirira ekikola ki ekiddako era ffe tumanyi basewanda gye ekyaffe ekyokugamba nti boycott nze kyekikoze eki kyekiyise natuuka ssaawa nga zino ne gundi bagiyitanga batya ka briefcase Jimutex yange wanda bootya kwezi naawe olabika olimu olwambega nedda nze nalimu nnyo ne Sebagala nze namuvuganga mu ddudu Jimutex yali yakala ki kale kandabe sebo wakwatanga Jimutex gojiŋŋambye nzijja bwe nti nsotya n'akajimutex kange ndabe ng'abaana batudde ku pick-up balebeesa magulu bati engomba bidongo haja agambye twebeesijja obululu haja mbuuza kijja kitya omutwe ne gukutabuka baŋŋanya yadde okuyita waawe tomanyi oba oyingira ku City House baŋŋanya tebaguganya galinnya oda yafulumye dda Sewanda gitageza n'ayingira awo akawumbi kamu obukadde 5 amazozi zikuteeka mu nsawo bagenda mu negotiations zikka ku 9 amazozi zifuna 9 millions era n'abawagira waliwo yakiwakanya ne mugamba bayagala okumpakanya gyakyo awakanye nkyogere kubanga bira bimanyi ziye ensonga yo kanzi yangana era bwe namaliza oli yampalikeji mwami Sewanda abo byoyombesa oyombera bwerere bafunye ki sente kakana bukakanyi bakuwe kuki ku sente oliyeku kati nze Seya yali mukwano gwange nnyo era bwenzi yangamba Seya haji mpa ku sente jjukira bwe tuba tugenda mu campaign mwami Museveni bwe nazaabikola bwe tuba nga tugenda mu campaign eziddako abavubuka boona ababeera ku media abeera bamuwakanya mwami Museveni ayogera nabo ekiro n'abawera kantu ng'ayagala either basirike oba bamuwagire kati ffe baali batuperereza wano jjukira na veeri n'enzira eno lubagala nzire kuba bwe na veeri n'enzira eno nenfuuka kizibu nenjaka nenfuuka ekirala noyakire wabeesigye nokamala wasebagala olwo ndi wasebagala nenjaka kati sente bwe zimala okutambula liiki nengifuna bwe ntuuka ewaali haji byeyangamba sagana kulya byogera bwoba natuwagira tuwagire bato tuwagire va wano bweyagamba nemugamba nti haji tusisinkaneyo nange kanzire saidi eri mbakole ki mbakube mu mpulire era nenkwata tiimu yange y'abantu 6 netusala eddiiro netwegatta ku Museveni wewegattira ku Museveni olunzirayo netukuba bano naye mbuuza nti ate ovaayo otya tewabakuba n'obanyikiza bwe nkuba nno nga nkuba okuba ku mutwe
mbandi lusango olwo President Museveni oddayo mu NRM bo bakuwa ku kamwanyi tumusinkana mweya ne muzeeyi Bidandi Sali atusinkanyizza yes mwami Museveni atusubiza ensi kuki ku ggulu tewaliwo nkalwawo ze yabawaayo kye twamanya kyali kimuze kyasinga okunzizaamu amaanyi nti mwami Museveni mu 2006 obuyinza tagenda kubwesimbako era gwe balonza ddira Museveni mu bigere ye Bidandi Sali kati ng'atenze awo noononya akalulu okutukirawo oli kojja wange ndi ku Blue Eyed Boy bwe era awo wenzirayo ne ku training ate ne bakuyigiriza emmundu olumaze kubanga omanyi abantu balina kye batamanyi waliwo emyaka gye tubeeramu egyo omuntu nabuuzanga abavubuka be kibayingiza amagye kiki waliwo emyaka gy'obeeramu n'owulira nga noba ku mundu oba musanyufu naye kati fene gye tukuze lwe omanya nti amagye ne mwana wange bali gayingira ngenda mukuba emiggo omanyize kyemanyi ku gavumenti eno n'abagirimu batambuliza abantu ku bulimba ebisuubizo ebitaliiyo Allah Juma Wasowana abadde akaaba Museveni yabasuubiza ensi n'eggulu nga bayingira Kampala naye Juma yagenda okuvaira ate Museveni kankubuulire nze nsinkana Museveni emweya bwe musinkana n'ayita omukono bw'ati n'akwata mu ngalo bw'ati bw'akwata mu ngalo ne muweweetako bwenti bwe yankwata wano bw'ati ne muweweeta bwenti ne ntunula bwenti ne mugamba nti amusole yo excellence nakwata mu ngalo bwenti ne mpeweeta ku mukono gwe bwenti ne ntunula bwenti ne ntunula bwenti oli mundagu nali sinabiyiga bino ebyo olwo nali nkyali mu birala nali nkyali mu katuli kyolwo kweta bwenti ne ntula ku ngalo ne mugamba nti amusole yo excellence n'asirika era teyanyega naye ne tutambula tugenda tufuna ebyokola tukola kino tukola ki bwe tubimaliriza kyava mpita you said what is your name Konza zi Senta Msewandaji Namundaji Konza no Senta Msewandaji Namundaji era yampita Namundaji Konza Senta Msewandaji nambuuza wankutteko nakutte mu ngalo nonkwatako n'otunula bwoti wabadde otegeeza ki ne mugamba nti your excellence mu bulamu bwange sikwatangako ku president era nali ndowooza nti omubiri gwa president gwanjawulo nnyo ku gwange that's why natuta advantage nga nkufunye bwenti nenkwatako ku mubiri gwo ndabe oba gwanjawulo ku gwange kyanneewunyisiza nga tolina njawulo nange naseka era okuva olwo awo yammakingira ne bwe navuganya mu kalulu ka 28 yali antegeera bulungi ng'amanyi nga temuleetera Namundaji wano nga takwagala Allah ati olwo nali nfuuse ekizibu olozeeyo eri naye tubali tuli lusango kugambye batwala mu ebyo bamaze okutumatiza nti Bidandi Sali ya president addako era nze njagala kukkiriza kyekimu ku bintu ya John Patrick Amama Mbabazi nkakasanga Mama Museveni yali akitegeeza ekyokuwa Bidandi Sali obukulembeze kubanga Museveni yali amaze ebbanga ng'anoonya bwazi obukulembeze mu Buganda naye mu Buganda ekitoneza obukulembeze mu Buganda wano kimu Bannayuganda batya nnyo Omuganda aliininga ku saidi ya Buganda nga Sewandaji baagala Omuganda Munnayuganda ng'ebyobuganda bo tebimukwatako yayagala Uganda eri naye bano Abaganda bano ffe bamanyi bulungi nnyo nti ffe tetwagala kuba mu Uganda era batukyayira ddala kati mu biseera ebyo nga Bidandi Sali yakola ki yakutte yaliwo era Mwami Museveni yali akitegeeza naye obuzibu bwe buva John Patrick Amama Mbabazi mbuye gye baali eyo ne Museveni gye baasomera mu nduli byabwe biki eyo baali beewa beesuubiza nti omu bw'alikwata obukulembeze bw'ali buto omulala yakola ki yabukwata era John Patrick Amama Mbabazi yagula bassekabanja okukola ebisanja era n'obukadde obutaano bwabo babaka ba palamenti bw'owulira obwo 5 ssente za John Patrick Amama Mbabazi ng'omuntu era Museveni yali atidde n'okukwata ku kisanja ekyo naye Amama Mbabazi amala kulaba nga kiyiseewo kiyitawo Mwami Museveni alyoka akibuukira ono alyoka atandika okufuluma Bidandi Sali abaali bakiwakanya nze ogenda mu popular resistance against self presidency olwo nga bamuwanga Kivumbi babaganye okukuba enkuŋŋaana abo bagamba nti bavubuka pressure group egatta abavubuka ba Uganda boki nga bababuuza nti nga temulina ba movement mwe muli babiina bya bufuzi Ssemateeka yagana jukira twali tuvudde mu referendum ya 2000 eweze ebibiina by'obufuzi kati nga poliisi bano kwe bakubira ki
ffe Muzeebidandisa lyatulagira twegatte kuba muwanga kivumbi tusobole okuwa ekintu kyabwe legitimase nga ffe tuli ba movement abatawagira Kisanja ne tuyingira mu popular resistance okulwanyisa ekyo kyegambye nti wayita na myaka emeka Mwami Museveni n'agulirira abaka era bwe bamala okuyisaawo Ekisanja nadda ne ŋŋamba bali nti kye nabagamba mukirabye singa twafuna abaka ba parliament kimu kyakusatu ne tuyisaamu waakiri abaka aba Mwami Museveni teyali badde na mandate ekola amendment kuki ku constitution eno naye mwe mwagikoze naye munanga ate ababaka abajjako ebisanja bw'obatunuulira bambi gye bali bali bubi nira bendaba eyo nenga bali bubi kati wali mbadde nkugamba nti nze nkomawo ntya ate okuva mu movement nzireyo opposition ndi Lusango mu 21 olwo mwami mmaze okukkiriza amaanyi akalulu kanoonya ngenda kuba bodyguard ADC Wabidandisali omanyi nze teri ansanyusa nga ADC wa president abeera smart ever aline mundu yebeera wano ebeera ne wali nawe bw'omutulako bwoti olaba nga ddala kyakutwala ne badde ne bakutendeka ogenda kukwata ADC Wabidandisali kati ndyoka noonya akalulu kafiirako n'ovuma buli kiramu kyonna ekyakuyita mu maaso Museveni awangula Ekisanja kye kisembayo Bidandisali akwate nange nze okenzije nga nze ADC w'omuki w'omukulu naye nga tuli Lusango wali Lukaya okyame Lukaya bwoti noyambukanga age tokwata ligenda kiti okwata ligenda bba kintu musoke kati awe Lusanga awo wali omuzeeyi bamuyita Nampaji akalenzi kansimba ekibuuzo Sewandagi ogambye nti Museveni yasomye ne manifesto ye pabali wajita consolidating the achievements of the movement osomye ne manifesto ye n'ogamba nti Museveni akontestinga Kisanja kikola ki kisembayo Museveni tuze tumulaba mu byafaayo nga buli mwaka yeekyusa yeeyongezayo bw'ali eyongeza olikola ki ne mugamba ndayiranga nawandika na mukono bwe nti ndayiranga nti Katonda mu linnya lya nnyabo Nnaalongo Namuddwe ali ekibwogwa gyatudde bw'ati Museveni bw'alikomawo n'anoonya Ekisanja ekirala ndibeera musaale mu kumulwanyisa ninga okuuma ekigambo kyo nalayira mu linnya lya nnyabo Namuddu ate nga mulamu kati akyaliwo mukazi wa myaka 78 bwe nkivaako mba ndeese obuzibu era bwe banoonya bwe bateeka Kisanja Muzeebidandisali bw'atugamba okugenda nali sobola kugaana kuba kirina kirayira bwetyo ne tulwanyisa Museveni nakati tukyamukola ki tukyamulwanyisa naye byonna bina mbikuleesa bikulaga nti mu byafaayo bya Mwami Museveni tateesa mu byafaayo bya Mwami Museveni talina yadde n'olunaku n'olumu Mwami Museveni lwaloota ng'entebe agivuddeko n'atuula lwakitula nga kale mutabani we Muhoozi oba mukyala we Jentekataka Museveni yatudde wali olw'ennyukuta ziri ze nakumenyedde ze nasooseeko Mwami Museveni tayagala kuvaako buyinza obwo olumu Nambooze yatugamba nti obukulembeze mu Afrika bulinganga kutula ku mugongo gwa mpologoma bw'ogivaako n'ogwa wansi ekulya kati abakulembeze bano baba tukoze ebikolobero bingi ngambye kojja wange olinga mujjukiza Slaughter House bagiyita Lufulakazi eyabadde wa Asadi naye omuntu okola otya Lufula nga yakusala bantu abakuvuganya Kamuzu Banda yayina egonya ze yali yalunda ng'ennyama yazo bantu bakeera bukezi nti Sewandagi bamukutte wali nti yemukoja ne bakukanyugayo ne zikumeketa abo bafuzi mu Afrika tebayiga mu byafaayo bayiga mu butayiga kati Mwami Museveni nga talootangako n'olunaku n'olumu nti walibaawo olunaku lwe bali mukulembera mu ggwanga lino ng'atudde lwakitula nga waliwo pulezidenti omulala bw'okeera otya ku makya n'ogamba nti ogenda kuteesa naye bwe nkugamba nti oli kubbula bikolwa mba nnimba ekyo ekyampuuga bbula bikolwa electoral forms ezoogerwako abalamuzi baagamba nti ziribaawo ng'ebula emyaka emeka ebiri Mwami Mpuuga yali leader of opposition ng'ebula emyaka ebiri lwaki si kye yakola wabula omwaka gumu lwaki si kye yakola era Mwami Mpuuga electoral forms ezo bw'aba takolera Museveni twakyogerako dda mu parliament ayinayo ababaka bameka bagenda okuyisaamu ekyo oba naba NRM banaamuwagira ku luno anti waabwe
reforms nezita tebayinza kuyisaamu kiteeso nga tekiyamba Museveni. Walabye Mwanyi ate lumunenseka abantu baffe ne bavayo n'amaanyi mangi nnyo ne balwanira Emmwanyi ate ng'ettaka kwe tugenda okulima Emmwanyi byo tebalirwanira. mwana wattu batugobako nkyana Museveni alibba buli lunaku nga bw'ayagala nakwata sente n'aliwo ababe naye mbw ate balwanira Emmwanyi. Gwe kyolaba kyabadde kikola tekyabadde na makulu n'akatono yadde bwe kati n'akeddagala. Kale omuntu yenna atugamba ate Mpuuga yeerabidde ebigambo bya Mao tebinaba na kukala. Mao yasala eddiiro n'atugamba agenze Museveni amuwadde omulimu ogwo gwa kuteekateeka transition emyaka kati egi. naye Museveni yamwegaana agamba bo tebateesangako ku byakukyusa buyinza. Kati Mpuuga ye baba yasobola okwegaana Mao nga Mao bwe yali abyogera ku olwo Museveni teyabyegaana abyegaana luvannyuma. Nze President Museveni kyemumanyiiko ajja kututa buti. Tagenda kututta Oyiza ng'awunze n'okuwunga tajja ajja kuwunga. kuwunga. Paulo Biya yawunga dda naye alina abakulembera era yakulembera asula France naye ye president wa Cameroon. Akalulu bwe katuuka bamugjayo France ne bamuleeta nga bamukwatiridde tasobola na kuyimirira. Nalabye ne Museveni ng'atema ekitooke. President wange muleke ng'atema ettooke ennaku n'enkwata. Kati waliwo nakala ke bamuleesaawo ng'ayimiridde awo ng'agenda okutandika okumba okumaakinga ono naye nga n'omukono quick match naye nga n'omukono omuntu bw'aguwamu tolaba nga agenda okugwira ddala. naye omanyi lwaki akola ebyo? Abasiriwaze kubalaga nti akyalina amaanyi akyasobola akyalina stamina. nze waliwo ensabira Katonda mu ssaala yange buli lukya fukamira ku makya ne mugamba ndi Mukama Katonda wange oba ffe twasobya oba bajjajja oba kitaffe oba bajjajjaffe bye byasobya tusaba totusonyiwa naye tuddiremu. Addirize Katonda ayinza okubayako okutusonyiwa addirize ku mbeera naye tuddiremu. Omugugu gwe watutikka gutuyinze gutuyinza obuzito gututikkule. Katonda yekka yasobola okututikkula omugugu guno. ekitegeeza naawe okitegedde nti President Museveni ebirala byonna tebimusobola. Katunulamu nuupu yaffe ebadde ey'amaanyi ku biliyoni 3 ne miliyoni 8. Mpuuga ayogera birala Lubega Mukaako ayogera birala bavuma Kyagulanyi ng'olinga ku kyagamba Kyagulanyi ye pulezidenti. abasense budde Kyagulanyi ne nuupu Kyagulanyi nuupu Kavule bye bibali ku mimwa olowooza ye Museveni. Era nze nabadde ndowooza nti ye naalemu yeeyubudde neefuna erinnya eppya nga ye nuupu. nga mukulu Bwanika awanda okufa obufi. Bwanika ogwo gubadde mulimu gwe. Ye yavuma Besigye. Amuvuma n'agamba nti ye nanyine Equatorial Hotel oyo Bwanika. Besigye n'atugamba Pasita Omulamba. Besigye n'atugamba tugende tulyeyo emmere tugenda otuukawo ng'ate waliwo amagye. Yagamba nti Bannayuganda mwenna olwaleero mbayise mujje mu hotero yange Equatorial mulye ekyemisana kya bwereere. mulye twasangawo UPDF. Petrol station zonna eziri mu Kampala za Besigye. N'abagamba nti buli alina emmotoka agenda onyweko amafuta ng'atewo nga waliwo magye. Oyo Dr. Abedi Bwanika kati kwogase muto wange Kasibante. ne Kasibante naye akuba Kitange ne mukazi we naye oyo nnenya bamu makaadi bwe bamuleetera ekizibu bw'aba Museveni w'emyaka 4 atannaba kukoowa Kasibante we 15 toyinza gamba nti yali akkuse bambi bakola bubi ne mujjako kaadi ye n'ogiwa Kawalya ate nga Kawalya tajja mu bigere bya Kasibante tajja mu ngatto za Kasibante. Kasibante munene bambi Kasibante munene kati abamu makaadi bennenya olumwe n'abuuza ekibuuzo yegwe Sewandagi konze wangi tukulaba bikwogeza oyogera kubanga oyagala nuupu ekuwa kaadi ne mbagamba nti bassebo ne ani agamba anti nkubuli aŋŋamba ne gamba nti bassebo ne bannyabo nze nadda ku ssomero okusoma nfuna eddiguli mu 2007 okusoma Makerere natandika 2006 okunoonya engeri gye nsoma nfuna eddiguli mu 2007 nenzira ku university okusoma nfuna eddiguli nga siina nsonga yonna ensoma nga sigenda kulunda nte sigenda kusomesa ku university sigenda kulima mwanyi sigenda kukola ki nga nnoonya kifo kya bwaka bwa parliament nga ne Kyagulanyi akyayimba nnyimba zaakyali Bobi Wine wa biviiri
nensoma nfuna ebiwandiiko kubanga ebbaluwa zange ziri ezasooka zenafuna Masaka Secondary School zagwamu nabe nazitunda waŋŋamba ekyo nakikubira nze namanya nti ebyange bikomye nsigadde nfuuse musajja mulombe wakwasa mayinja kamperere bato bange bali nsomero ebyabwe saamanya nti mumaaso eyo ndikwatagana ne bidandisali ndabe ng'ate ngenda okufuuka bodegaadi waabwe nasoma ne muwala wange ng'akola medicine nga nze nkola BBA naye nga saagala kwogera abantu bamanye ti muwala wange ntambula nzira eno nendaba eddenzi nga likutteko likiridde eno ennaku nenzira gamba ni mama school fees zange kuba nasooka nga kusasula z'abaana nze nensembayo n'olumu nga nkolera ku bipalati okusobola okukola ki okumalako semester era nejjusa n'okwejusa omanye abantu bagenda osanga embuzi ng'ekuvuma ku social media naye ng'akuvuma akafo kaalina kaabwa kansala kugombolola nga tayinza na kwesimba naawe ku kifo kyonna n'avuganya naawe nga yadde kitaawe tasobola kuvuganya naawe nga yadde kitaawe wali mu sitwago tabangamu omulala gw'osobola okusanga ng'akuvuma ku social media mwami Kwezi nga teyeesimbangako yadde ku kukwana omukazi okimanyi n'okwana omukazi nakalulu muvuganya kabanga kalulu nga muwulube wuululu ze nalaba wano moze nga batunka wano nentya nga balina gwe bavuganya natunka ne ngamba eno gyabadde agenza okumenya gyabadde agenza okumenya naye ng'omuntu akuvuma nga tamanyi gy'oyise nze nalabako kye bayita ssente njagala otandika okuwumbawumba nenzigaana obudde bukuweddeko nenzigaana nga nina gye ntunuulira njagala osiibula abantu bano maaso mu future y'eggwanga nolwekyo bw'ojja olabe abantu bano abaze mu alliance yaabwe nga bwe yabadde efaanana ekizibu kibuuze mwami Kwezi kye watandikiddeko nti ekizibu ky'emikago mu Uganda kiki Kenya bakoze emikago ne giwangula Uganda bakola emikago ne giwangula ne gigaana okuwangaala lwaki enjawulo yiino Uganda bakola omukago nga tebaagala kujjako oli bukulembeze naye bakola omukago nga balina gwe baagala okulemesa eno wansi Ignatius Kangave Musaazi bw'atandika Uganda National Congress bajja ne bamulwanyisa bagimutwaleko nebalema abaganda n'abaganda ne bagenda e Kenya ne baleta akasajja akaali mu ssamba z'ebikajjo nga bakayita Apollo Milton Obote ne bakaleeta ne bakafuula memba mu Uganda National Congress eya Musaazi ne balwanira munda kasobole okusuula Musaazi ne birema Uganda National Congress ne babikolamu ebiwayeebyo bibiri ekimu ne Obote n'aba n'ekike abawagira Obote balina kyawe ne Musaazi n'asigaza ekike kati waaliyo ate abalala abaali mu Legiko abaali bakoze ekibiina kye bayita UPU mu kujja okulemesa Kangave Musaazi ab'ekibiina ky'Obote beegatta n'ab'ekiwayi kya UPU ne bakola UPC nga bagukoze kulemesa ani Musaazi era Musaazi baamulemesa bulungi nnyo naye bwe bagenda okulwana ne bali bannaabwe ate baalemwa ogwabwe ne gugwa kubanga baali tebakoze mukago nga bagukoze kukwata buyinza baagukola kulemesa muki Musaazi UPC yegatta ne KY ng'omukago gwe bakoze si gwa kutwala ggwanga mu maaso nga gwa kulemesa Ben Kiwanuka kufuna bukulembeze era Ben Kiwanuka obukulembeze bamulemesa obukola ki era olwamumulemesa baate ne balwanagana nabo ne bakola ki ne bagwa waliyo kikosi maalum bava Tanzania mu 79 ne Fronasa n'abalala ne bajja nga bakoze omukago gwabwe nga gwakujjako Obote n'okulemesa luko gundi Professor Yusuf Kironde Lule okufuuka president Yusuf Kironde Lule baamulemesa okufuuka president ne bagenda maaso omukago gwabwe era ne gugwa emikago gyonna gye tuzze tukola nga gitambulira ku bantu tegisobola kuwangaala Kenya bakola omukago nga bagukoze kukwata Ntebe era bakola omukago nga bakoze kukwata Ntebe atabeegaseeko tebamutunuulira kubanga oyo aba diversion bo batunuulira Ntebe kyebava bagiwamba ne bagikwata ne beeyongerayo mu maaso wane ewaffe bwe bakola Holy Alliance abakola Holy Alliance olwo bajja kuvuma Sewanda gy'atagiriimu bajja kuvuma Kyagulanyi atagiriimu
aba Democratic Alliance olwafunye Democratic Alliance tebalowoozezza ku Kyagulanyi kumuleeta ku mukago wabula balowooza kumukuba era bakoze DA basobole okusuula Kyagulanyi naye ate ekibi nga DA agisasulira ye Museveni mu luzungu he who pays the piper directs the tune asasula omulere yamubulira n'ennyimba zakola ki zayimba kati bano bagundi tebayinza kutugamba nti balina oluyimba olwale bayimba nga si lwoli asasulidde omulere Museveni yasasulidde omulere gwabwe era n'oluyimba bajja kuyimba lulwe njagala osiibule banyabo ne bassebo abatulaba era abatuuliza yonna gye musinziira njagala kubeebaza okutugoberera naye ate gwakwata n'otuterako comment tukwagala nnyo kubanga otuyamba okwetereeza naawe ate atuvuma otuyamba kubanga tufuba nnyo okulaba nga kuluddako tuleeta ekisinga okuba ekyo ekisinga ku kitubadde nakyo obuki obulungi naye naawe ate atutyobola n'atuvula n'osalasala ebyaffe n'okolakolamu ebibyo naffe tukwebaza kubanga ate gwe tulemesa olutalo lwa Nakyemalira gweoyamba Nakyemalira naye nga weekwese nti oli naffe naye tukulaba njagala kwebaza mikwano gyange abampa emirimu bambi naye kwezi nze sibanja wesaagiraki wesaawola bwe mba nakukolera omulimu nga nkubanja kwezi kino kijje ku nze ne bwe giriba emyaka aga ojja kunsasula nze ne bwe ndifa nga tonsasudde ojja kunsasula bwe ne bw'olifa nga tonsasudde abaana b'abaana bo bagenda kusasula abaana b'abaana olina emizimu mingi naawe mandwa mayembe biki emirimu gino sigikola nzekka bawe ennamba 0702 43 88 52 0702 43 88 52 era ye 0772 43 88 52 nsonga zikwata ku ttaka lyokka nze ndi dokita wa ttaka ndi musawo wa ttaka kasita oba n'ekizibu kyonna nga kiri ku ttaka oli yambuuza nti lyange liri Budondo ebusoga ne bwe liba Kalamojja nja kujja mu maaso go kwezi nkugambe ndabe ku mpapula zo bwe ndaba nga nsobola okugendayo naye olwenzija mu maaso go kati nakyusizzaamu emitwalo 2 osooka gisindika ku ssimu yange nga situnasisinkana gwe kasita onkubira akasimu ndi Sewandagi nkwetaaga ng'okwata essimu yo bw'oti ng'osindikako 2 betututu nga gagwako bepakasa gagwako ng'olyoka onkubira ti mwami Sewandagi nkwetaaga nsonga yange ya ttaka awo nja kutambula nkunoonye kasoba mu nsalo za Uganda ntunule mu mpapula zo bwe mba naazikolako nga nkugamba nti ogwo guwedde nga nkubulya butegeragana ebirala zinaabiri tobanja kale naye bafaanana enjuki bwe mbadde mu bye twogera balondebwe ebyoke binaabakola ki ebinabagasa ebitabagasa babitulekere